Sipapa. Nalweyiso Amweganye. We are stopping here. Why? Stop there. Please. So let's get behind that thing there. Let's get behind there. Let's go behind. Let's go behind. Let's go behind the other side. These are the cells. We don't take video. Bannamateeka ba mukulu Ole Charles oba amanyidwa nga mukulu Sipapa nga tuli bannamateeka ba Elgon Advocates. Ekibadde olwaleero nga mukimanyi bulungi nti mukulu Sipapa avunaanibwa emisango 6 eja aggravated robbery. Ye ne mukyala we era olwaleero emisango egyo mukimanyi bulungi kuba misango mikulu oba minene giwulirizibwa kooti enkulu high court. So eno kooti gye tuliko tuli wano lwakuba nti okunoonyereza ku misango egyo tekunnagwa. So kyobulaba tukyalimu eno kooti ento naye ng'era kisuubirwa oba ng'enkola bweri nti okunoonyereza bukunaakuwedde mukama waffe Sipapa ajja kusindikibwa mu kooti enkulu awozesebwe. Kati nga bwe kiri nti emisango gino gyozibwa high court kitegeeza nti n'okusaba okweyimirirwa olina okusaba okwo kulina kukolebwa mu kooti enkulu oba high court. Naye olwaleero tubadde tubaddeyo okusaba kwaffe mu kooti eno ento nti mukyala wa Sipapa oba omuvunaanyizibwa namba 2 ekisookera ddala mukyala wa Lukindo yalongosebwa gye buvudde katono myezi nga 3 ena emabega n'azaala omwana bebi gwalina kati ataweza myezi 6. Olukindo olwo lukyali lubisi tannawona, n'omwana yennyini gwe talina amulabirira. Omukyala amabeere gamuluma ng'era omukyala ayonsa, mwaba maama mukimanyi. N'olwekyo tubadde tulese okusaba mu kooti eno ento nti newakuba terina buyinza naye etunuulire embeera y'omukyala emukkirize okweyimirira agende ekisookera ddala afune obujjanjabi nene ekyokubiri alabirire omwana we. Ate nti n'obuzibu obulala bubaddewo nti omukyala maama we bwe yalekera omwana we omulabirira olwaleero naye poliisi yamukutte era ku misango gye gimu gino. Era bwenva wano gyagenda kabalagala ate ndabe kiki ate ekikwasa nazaala wa Sipapa. Ebyo naye ensonga tugenda gigoberera. Kaakati bwebuzibu bwe tufunye nti nazaala wa Sipapa gwe balekera omwana omulabirira, omwana omuto w'emyezi 5 n'ate poliisi naye yamukutte. Kati tumanyi omwana oyo ali luddawa era ali mu mbeera ati. Kyetubadde tusabidde kooti wano nti kooti ekose obuyinza bwayo omukyala emute asobole okulabirira omwana we, omunoonya waali amulabirire, n'ekirala okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Naye kooti okusaba kwaffe tekukkiriza amagezi netuwabula nti tugende okusaba kwaffe tuteeke mu high court, era okuva kati nsibira ku high court e Kampala nteekeyo okusaba okweyimirirwa okw'omukyala. Omukooti egongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 formation oba okunoonyereza tekunnagwa. Council, as people are still going on with the investigation, do you have any intentions of applying for bail in High Court for these people, not only the mother, but for the 2 people? Sinafuna instructions okuva kerantu waffe Sipapa omusabira bail. Sinaba kufuna instructions ezo. Ne instructions enina kwe kusaba bail ey'omukyala. So for Sipapa tetunaba kulagirwa, tanaba tulagira musabira bail. Naye nga atulagidde tusabe bail ey'omukyala naye ensonga gye tuliko kati. Briefly in English, Council, what has transpired in court and what's the way forward? Yeah, my name is Robert Rutalo. I'm an advocate with Elgon Advocates, and we are the legal counsel for Mr. Ole Charles, also known as Sipapa, and his wife. What happened today is that, as you know, Mr. Sipapa is charged with aggravated grave offenses or capital offenses of aggravated robbery, 6 charges of them, him and his wife. So ordinarily those are not charges to be tried by a magistrate's court.
Those are charges triable exclusively by the High Court. So what transpired today is that it was a mention when Sipapa appeared before the court today. The case has been mentioned and it has been adjourned to the 10th of October because investigations in the matter are still ongoing. However, although we do not have instructions yet from Mr. Sipapa to apply for bail for him, he has instructed us to apply for bail for his wife on grounds that, first and foremost, his wife is a mother by C-section, cesarean section. She was recently operated because they have a very young baby of 5 months. So she was recently operated when they delivered the child. Now, her scar is still fresh, and the baby whom she left out has no care. So we asked court to, have special consideration, much as it does not have the power, but to have special consideration to uphold the rights in the interest of the child and also in the interest and the rights of the woman, to release her on bail temporarily in order to seek appropriate treatment for a scar and also to be able to take care of the child. It also happened that the person in whose custody she left the baby, being her own mother, today as we speak is also in custody. So the question is, where is the child and what has happened to that child? So we made a prayer to court today to grant Sipapa's wife bail in order to first of all get treatment and also take care of her child. But court has not granted our prayer and instead advised us to try our luck in the High Court. And from here, I'm heading straight to the High Court on that matter because we need the woman or Sipapa's wife out on bail for those reasons. Kanga bagenda omuntu amaze emyaka 2 mu nkomyo nga talina musango n'obujulizi tebuliiwo. Naye tulina essuubi nti mu musango gwa Sipapa bajja kukola okunoonyereza mu bwangu ddala kubanga Sipapa talina musango. Alina defense nungi nnyo kunya emisango gyonna emijweteke egimusibwako. Era tuli iga okuleeta obujulizi obwo okulaga nti poliisi ne gavumenti Sipapa bamusibako matugango byonna bamwogerako bamwaliza buwaayiriza. Obujulizi tubulina era tuli lwetegefu okwewozaako. Naye tulinze omukisa nti Sipapa lw'anaasimbwa mu maaso g'omulamuzi wa High Court okuwulira ne kutandikwa okuwulira omusango ne kutandika tuloke tuleeta obujulizi bwaffe buli. Naye nga wetwogerera okunoonyereza poliisi nga kukyagenda maaso ky'oba olaba tujja kugumiikiriza kuba tutina kyakola.